po jako akawuwo. Abasumba b'abalokole munisipali y'e Mukono balajjanidde gavumenti okugulawo amasinzizo olw'amabanja agabatuuse ne mu Bulago ng'ebifo ebisinga baali bapangisa bipangise. Abasumba badde basanga obuzibu nga jjukira nti tebakyakuŋŋaana, abasinga bapangisa, abamu tebalina we balimira, ate ne baba balima ku sizoni eno omusana gubadde mungi. Bano bagamba nti bangi ku bo ebifo awali amakanisa babipangisako n'amayumba mwe basula nga tebakyasobola kusasula ssente za bupangisa, ekireetedde bannaabwe bangi okuggalawo amasinzizo oluvannyuma lwa gavumenti okulemezaawo omuggalo ku makanisa, ate ng'abamu mwe bali bajja ssente ez'esasula ebifo bino. Tebalina manimiro, bantu bapangisa we basula, obulimu buno obuleeta ssente za bulijjo nabwo bwanafuwa nnyo bulala tebukyaliwo ddala. Katulanga abantu enjala ebaluma, ate abamu batukubira ddala kuba bamanye ekkanisa eri charitable oba egaba. Bagaba nti teminayo ku mmere naakamala ennaku 3 abaana banywa amazzi n'ebifaanana bwe bityo. Sebudde Robinsoni agamba nti ekiseera kye bayiseemu tekibadde kyangu kubanga abasinga ku bo omuggalo tegubalese kye kimu wano wasinzidde okuwanjagira omukulembeze w'eggwanga okuggulawo ekkanisa. Tugamba embeere nebeera nga si nnyangu bulungi, ate nga n'abaana ba Katonda nga nabo mubasaasira kuba bagenda, abamu tebaagala bakulowooza nti ekkanisa basumba baabwe gye bali, so nga nsaba gavumenti okubeera ng'eggulawo amakanisa. Abasumba bagamba nti ekkanisa ky'ekifo kyokka ekiryowa emyoyo gy'abantu okuva mu bikolwa ebibi bye bakola naddala ettemu erikyase ensangi zino mu ggwanga, nga gavumenti yandibadde erowooza ku ky'okugaggula. Bano nga bakyakaaba waliwo abazira kisa okuva mu buweereza bwa Streams of Life Ministries obukulemberwa omusumba Yawe Saulo okuva mu Kiwanga Division ey'Eggoma bibakubye enkata y'obuyambi bw'emmere omubadde omuceera, akawunga n'ebirala bibayambeko okuyita mu mbeera ey'omuggalo. Twagala kujja Mukono n'obuyambi n'ensanyuka nnyo obuweereza obukulemberwa omusumba Yawe mulaba. Bw'abadde abakwasa obuyambi buno, omusumba Yawe ategeeza nga kino bwakikoze okuyambako banne okuyita mu kiseera ekizibu, ng'era bazze bawa emmere abantu abalala omuli n'abakuumaddembe. Tuyamba ku bantu bambi ne basobola okufuna emmere. Tugabidde community ezetoolodde church zaffe, waffe tuli Streams of Life Church Kiwanga Munnamawve, tugabidde abapoliisi, tugabidde abasomesa ate abo emirundi mingi, tugabidde abasumba nabo beetaaga emmere. Y'omusumba Stephen Kyamaggwa asabye abakuumaddembe okuva mu kubalaata bakuuma abantu kubanga balina obusobozi obusobola okubakuuma baleme kutemulwa, era n'asaba ne gavumenti okuggulawo amakanisa. Bye balowooza okuggulawo amangu ddala gabeere masinzizo, olw'okuba nti ekisooka ekkomera liyamba omuntu okutereera, naye teriyamba nnyo ng'omuntu bw'agenda mu ssinzizo ne yeewombeka mu maaso ga Mukama. Sipiika wa disitulikiti y'e Mukono Betty Nakasi yeebazizza nnyo abantu abavuddeyo okuyamba abasumba kubanga bangi tebakyasobola kulabirira abantu baabwe, era n'asaba ne gavumenti ekkiriza amasinzizo gaggulwewo. Kati batudde waka bali mu mbeera ey'okwekubagiza. Kakati ekyamazima twebaza bano banaku bavuddeyo bakwatirako, ate n'okubiriza gavumenti nga tugisaba ekendeze ku lockdown. Ekyamazima tumanyiridde okwambala masiki tumalidde nnono. N'abakulembeze mu divisioni ey'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso nabo balaze obweraliikirivu ku ttemu erigenda mu maaso mu ggwanga naddala mu bitundu eby'e Masaka. Lwaleero abantu b'Wamala ffenna bwe tukuŋŋaanye wano nga twagala okulwanyisa oluguudo olubi n'ebijambiya era naye tukubiriza gavumenti etuyambe ku bijambiya bituwulira eri wano tebitutuukako, era tukubiriza gavumenti ne bali kuba nabo bantu ba Ssaabasajja Kabaka ebateekeko obukuumi obumala kubanga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukuuma abantu bannayuganda n'ebintu byabwe. Patirisi Kyewalabye ne Doreen Namubiru be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bulungi bwansi waffe ayawukanako ko n'owedda eyalinga ku nguudo zekka. Bulungi bwansi tukola enguudo, bulungi bwansi